Fadi TV jimbaniriza akadde kano Rema n'amakwala ne Dr. Hamza bakyekoze Bambi ku mukolo gwa mukwano wa Dr. Hamza mbandirize sawa zino yenda kusaba subscribing atompere video no like Pretty Aisha nkutumiddeko Pretty Aisha nkwagala nnyo ali mu ggwanga lya Saudi Arabia Zainabu Makula ali mu ggwanga lya Abu Dhabi mbagala nnyo abasiza mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya South Africa Brand Pro ali awo Juba mbagala nnyo Nakatu Aisha ali mu ggwanga lya Iraq kibuga bakita Baghdad mubale kwanga mu following Fadi TV nakusaba mbi osubscribing atompere video no like osubscribing onyige ne kwade nyiga ku notification bell olwanyika ku notification bell oba ojja kufuna notification bulwentika video wano ku Fadi TV yuji nsonga za Rema n'amakula ne Dr. Hamza bamnange Bano baade bageze ku mukolo ogumu saidizeyo ejjinja omukolo gwali gwa mukwano gwa Dr. Hamza era nga bannange Bambi bakyekoze byansusu kino kiraga nti Rema n'amakula Bambi ali comfortable nnyo nga ne Dr. Hamza baneganda basinga baali tebakisuubira nti Rema n'amakula ayinza okubeera comfortable nga bali ne Dr. Hamza Rema n'amakula yina alabika bulungi Rema n'amakula ageze Rema n'amakula anyirira banegana basinga basinzidde ku bifaananyi bino ebisasanyizibwa ku mikolo emitimbagano ne bagamba nti Rema n'amakula okuva leegata ku Dr. Hamza ali so comfortable era ali so beautiful kwegamba okunyirira kweyongedde ku Rema n'amakula alabika bulungi n'okusinga bwe yali nga alina Eddie Kenzo abasinga bagamba nti Eddie Kenzo yali just ali kulekanga alina Rema n'amakula banagala basinga bagamba nti Eddie Kenzo mbuli yali mukono na Rema n'amakula abasinga bagamba yali mukono na bwonoonyi abasinga bagamba nti Rema n'amakula okuva leegata ku Dr. Hamza banange munaku olukya yongera kulabika bulungi buli lunaku olukya yongera kubeera muntu nga anyirira yongera kubeera nga asikiriza buli omu wabula banagala basinga bategeeza nti Dr. Hamza kyalina okukola kimu kyokka kuwa Rema n'amakula obudde nga babumu atakyusaamuko mu nkola yonna kuba banaakyusaamu Rema bajjamu mu bbako naye bajjamu mu bbako baneganya ku mitimbagana basinga abakomentinze ku post eno ba social media handles abasinga bagambe Dr. Hamza bona asumagiramu bwote wekapa bajjamu ku bbako naye kuba mukyalo kali sawa zina abamwegomba bangi nnyo kubanga alabika bulungi n'amakula alabika bulungi baneganya basinga bagambe Rema n'amakula alabika bulungi nnyo olw'ensonga nti alina omuntu amuwa obudde alina omuntu ali kakwemba alina omuntu gwali naye comfortable alina omuntu amulaga omukwano Rema gwe yali yeetaaga okufa ewa Eddie Kenzo era banegala basinzidde okunga wembagambe ne bagamba nti Dr. Hamza kyalina okukola kimu kyokka kubeera nga awa Rema n'amakula obudde nga bwabumu atakyusamu myaka egijja bwanaakyusamu abasajja bangi nnyo baateze ebibatu olwo okuseeramu bw'ati Rema n'amakula n'aseera katono bw'ati bajja kumulyawo ebibatu babitegese dda kuba baneganda basinga bategeeza nti Rema n'amakula nebakwata ali wa Dr. Hamza n'eriyo abamukwana abagezako okumugya ewa Dr. Hamza eyo olw'ensonga nti anyirira olw'ensonga nti alabika bulungi nnyo basinzidde ku mukolo ogumu ejjinja eyo gwadde gwa mukwano wa Dr. Hamza mukwano gwe obbiibwe basoma bonna abaddeyo Bambi ne bakubisa ebifaananyi ne babiteeka ku social media sites zaabwe okuli ya Rema n'amakula ya Facebook ne Instagram kati baneganda basinga basinzidde oku ne beewunya ne bagamba Rema ng'anyirira basinzidde oku baneganda ne bagamba Rema n'amakula banaye mwana gw'onyira naye gamazima Rema anyirira yanyirira omwana w'olugavuuna anyirira gamazima abaana ne bagambye Dr. Hamza bw'anaasumagiramu akatono bw'ati bajjamu mu bbako nga Eddie Kenzo bwe bamubbaka Dr. Hamza nga bwe yamubbako Eddie Kenzo ne banagala basinga bategeeza nti Rema n'amakula bwe yaviira wa Eddie Kenzo yali tanyirira nga bw'anyirira kati bagamba kino kiraga nti Dr. Hamza mwattu ne Rema beetegeera naye nga basabye Dr. Hamza takyusaamuko mu nkola ngeri gy'akikolamu abeere consistent mu ngeri gy'akolamu ekintu kino aleme kuzikiza anaazikiza bajjamu mu bbako abasajja bateze engalo kubanga Dr. Hamza sibira nti naye ayinza okubeera naye nga amuyisa nga Eddie Kenzo yali amuyisa Rema n'amakula n'abeera wa Eddie Kenzo kuba nagala basinga bategeeza nti abakazi balinga baana bato olina okubawembejja kumuwembejja buwembejja nga bebi ka Dr. Hamza yengeri gy'akolamu Rema amuwembejja nga bebi ensonga lwaki bawangadde ensonga lwaki laafu yaabwe ewangadde ensonga lwaki laafu yaabwe eyongera kubeera so deep everyday buli lunaku eyongera kubeera deep nnyo banayuganda basinga bannange kiri ku social media naye nga bwe batyo bagambe Dr. Hamza
Rema namakula ayongere kumufaako bufi amuyisenga baby amuyisenga nga mwana isonga kile mana makula saa zinanyirira yina agezi n'ogijja Banyarwanda basinga tegeza nti mana makula yavire wa education yali akoze nanga magumba gatanze okulabikanga gerenga ku ngulumbulago gatandise okulabika ne kati saa zino afunye kabiri kile ku social media nenga Rema namakula batu Dr. Hamza abadde ku mukolo gumu ejjinji eyo ku mukolo gwa obi wa Dr. Hamza kibadde so massive nnyo nenga ba social media batu boy bayogedde ku bifaananyi bino nga bagamba Rema namakula okunyirira kwanyira nenga Dr. Hamza Bambi amuwa eddembe lingi nnyo love yabwe eri so deep nnyo eri deep nnyo bunaku olukya yongera kubeera deep yongera kubeera nnungi bongera kubeera mu mukwano gw'essanyu Yesonga Rema namakula alabika bulungi bwali musubscribing bagita Faadi TV UG likinga comment section wili ato sharing video eno subscribe onyigene ku kade bulonyiga kade oba ojja kufuna notification bulungi ka video no ku Faadi TV UG musubscribing mubire bulungi mwelaba tumitinga mu video nabezeeko mwelaba